Waliwo abantu abatwetedde obutali butebenkevu wano. Ekibuuzo kiri nti bajja ddi wano era bajja batya wano? Zena baleeta nga nekubira enduulu bannyaka enju eri bagiŋŋaana kituzimba bagobuka basaamu bandi kikiri siwabaleka amajambiya bano abaami nebagamba mubitemekeme omwami ono ize kuli bino bamukwate. Number 1, toyina buyinza kutunda ttaka public land okwo kwonna kwe watunda wansiirigo wakola mu bubbi. You can find an appropriate section of the law and arrest the man. That's number 1. naye okyagi bamukwate ateera nga bagamba waliwo abantu abazze wano bakulembeddwa Lubega n'abalala babamazeeko emiki mirembe, naye we bajja awo abantu begamba mu ofiisi ne bagamba nti gwe wabaleeta wa. Waliwo abantu abatwetedde obutali butebenkevu wano. Ng'ekisaawe kino nakisangako nga kwekiri okugaye 2:7 wenzikira wano nesangako omutongole muganda w'oyo era yajja agagaba ebifo abantu mwe bakola ki mwe babeera. Nze nkomyewo jjo wano mu bukulembeze bwa era sibamanyi mu kujewanga okulabikako bandeetera bbaluwa ng'eva mu Baalugwaga Advocate Sing'endamula ne Barbara Kayija ne Kayija titwasaalambira mu kibanja kyani nga simumanyi omusajja simulabangako nangamba sayininga nengamba nkole ntya minisita omanye luno butamanya butwetwe nsayininge sisayininga ekyavaamu nengamba kansayininge bayinza kitwala nebagamba oba teyakirisimbinze nekisayininga nemala nenekubira enduulu baleeta 2 ne mwami Ssenyonga nga naye bamuvunaana ogw'okuzanyira kuno ne mwami Jimoono nga naye bamuvunaana batuleetera gundi 3 nenzirukira mu bano nti mwe basajja wa Kabaka naye omusajja guno atuleetera ebintu mwe mwananyini ttaka nemala nenkubira mwami Patrick nemugamba bakoze bati bwe bati nangamba binsindikire bimpeerezeeko nemuweereza nemugamba mukwate andare bonna gye baba bali bakwate bavunaanibwe under the appropriate law. Kaakati njagala okubategeeza mwe mwenna abakwatibwa simanyi ani yabaloga mmwe. Omuntu n'abula ekipapula ekiva mu ofiisi ya lawyer nga mugamba nti aze tukwata. Nedda kakati sebo RDC atwa sebo abo bonna abagamba nti bawaabirwa bawandiike ku lisiti. Omwami ono ava mu State House ayimiriddeyo ajja kulekera adresi ye mutwale era bagirira kati basebo Dokita nkulabye kuba nnyo wewale kujja. Kaakati ekisaawe tewali ali kibajjako mu ngalo. Era ekyapa basebo ekyapa mugenda kifuna mu process eyo. Bino byonna byenyogedde biwandiika mu directive byonna yonna kiwe RDC akolagane ne District Land Board bikolebwe mu kiseera ekyamangu ennyo. Bwenabadde Masindi the other week wabadde number 1 musooke mukakase obunene kubanga
twabagamba kyali wali kyali wano kyali kumpi kajja n'atuwa ne kajja n'atuwa namawon kusinziira ku byenjogedde eno public land eri under the control of the district land board n'olwekyo mukkiriziganye ne kajja bw'agamba nti kisigale ku kyapa kyange naye mbawadde that's fine bw'agamba bano nabakozesaawo bukozesa kyokka musigaze ekijja mu kyapa again district land board nga mukolagana ne local authority eno mufune esave eraga demarcation wakati w'ekisaawe nekyani ne bakayija mwe ba community wano mwekolemu mugiyita community association bakindozinge bafune ekyapa ku kisaawe kyammwe wano olwo eyazanyisebo minisita nga wenakugambye nti ndi mukulembeze tukoze bubi kubanga batwonoona batulinyirira netubula eddembe lyaffe wansi nga bakulembeze kubanga bajja batyo natuwawabira nakuvuya natutwala owekitiibwa minisita tukwaniriza basebo ne banyaba ne batandika kukola kwakulembeza obalaba minisita ngoze wano bamanya nti nze n'akantu mu nsawo kyebalina nze tekikola mu 86 nembeerabeerako kuno bwe namala mu 87 nenfuna empooza wano paati eno gy'omwami gyayogeddeko mugiraba wano wonna nga wali bulanko tewaliwo muntu n'ogu nze nasooka ayagala kulaakulanyawo najja n'azimbawo ennyumba abantu bonna kwe baalabira ne batandika okujja ku mwalo guno naye nga ebitundu bazisalako busazi ne bazijjako ffe abaatandika ekisaawe kino okuva gyetukubye amabega n'okutuuka eno gyetukubye amabega twasimbawo akati n'omwami gwe bayita Kasimaggwa oba mumanyi oba tumumanyi twasimbawo nga waliwo akayirikiti n'akalyambwa n'ekiswa wansi nga waliwo olwasi ng'omwami omu bamuyita Kasambwa ng'ali ekyengulu ku mukono gwa kono eno gye ntunudde n'agamba nti awo ti we muli walizaavu mumanyi kyemukolerawo olubereberye ekisaawe twakikolera wansi eri n'abagenzi bannange abaggwawo kyalo kuno ndowooza kubakuba omupiira ndiwo ng'omu kakati netutandika okutandika omupiira gwaffe twatandikira ku byayi netumala ebyayi netugula butena netuva ku ttena kakati netutuuka ku mupiira ogwa tyubu oba bayita tango eggwanga lyava Tanzania omusajja oyo yagira ku kisamba naye nga ndi muto netumusangawo nti Munyambo ng'avuba mamba mu Tanzania awo Munyambo tatuukangako n'eno yasookera wali wansi we yava n'alyoka ayambuka awo omukyala omukazi bamuyitanga Nakawanga ye yamuguzaako awo Munyambo n'abeera awo era yo wagamba nti ekitabo kulimba osekereza mwami Zebedayo oli muganda wange oli wapindi Nyambo mu Tanzania ekyo kyokka sebo kikumala okutegeera omwami oyo sebo ebisi omwami oyo akola ku nsonga z'oyo we yajja ewange yasalawo agambe muteereko omukono nensooka ngaana basooka ne bajja kuno ne bapunta ettaka lino kiro bwe balipunta nekola lipooti nga bantegeezeza nti kuliko abapunta ku ttaka lya Kabaka ekiro netwala lipooti ku Ggombolola lipooti wenjiwaayo ne bagifuna netandika okubuuliriza mu Buganda Land Board ne batugaa nti omwami yakoze ku nsonga ezo w'emukono nekuba ku ofiisi ne bagaa nedda tesitunakola eyo omwami yakozesa olukujukuju n'addayo ku Buganda Land Board n'afuna ekipala kyekirala najja n'agamba tupunte ki n'aleta nasaveya tupunte ekibanja kye twakiyitamu n'ab'ekyalo kino kyonna be mulaba nga tuyita ku kibanja nga yakulembedde akigenda asaawa nti wano weempita n'atulaga ekibanja ne tukisimbamu obuyinja bwe batwala mwami Lubega yapunta ekitaka
bwe yakomawo yakola ekintu kimu kundeetera simanisi era simanisi basebo ne banyawulu kyangambaawo emyaka gye nnina mbadde siwaabirwangako sisibwangako era eno simanisi yesoose okuntwala mu kooti ate nembeera mweraliikirivu nnyo basebo ne banyawo abali wano nga muno mu kitundu muno ssebo minisita vice chairman w'oyo ye badiira abadiiringira ono basobole okufuna ssente era ndi mubweraliikirivu bandiisatiisa buli lunaku bambalirira olw'obukozi bwange nga bagamba nina ebintu bingi bajja kuntunza ebifo ebyo bambalamu obukadde 10 nga manyi oba mbuzitowa oba sibuzitowa n'ebyo banababireeta akivunanyizibwako nga ye tetwandyagadde kuzannyira wano jangu okwekula oyo ofiisi nnene nnyo eziri wano twessaamu ekitiibwa naye bwe kiruma yakyogera era buli omu yayogeranga bwakola ki olw'eddembe pulezidenti yaleeta ery'okwogera nga bw'oyagala kasobola nga tokosa mu ki sebo minisita kikiriza chairman w'ekyalo ono nakolanga RDC bwagambye natuuza olukiiko nepita mwami Zebidayo mu lukiiko omwo n'abatuuze ne mwami Patrick Kayijanga waali ne mugamba njagala oyogera amazima ekibanja kino kikyo kyayita kitya kisale okuva eno ewuwo kisale kigende eri n'abatuuze nga bawulira tuuze ne bamugamba oli mukyamu leka kweddiza bintu bitali bibyo totunuulira mutanda nga yafa ng'abaana be ye baliwo oyagala obanyage kubanga ye ennyumba yali abaana ba mutanda eyo yali abaana ba mutanda bano ebagirongoosamu naye bagisangamu ng'omwana omulala abeera awo endala yali waggulu nga ya mwana wa mutanda nga yagibeeramu ng'era ekibanja kyabwe kigenda mpaka wali wansi mu kabira awo sebo ekyo ne tukimukirizisa n'asayininga ebitabo empapula zaffe mwami Kayija zirina oyakkiririza nti talina kibanja omwami Kayija kati ne wajja ne tutwala application ne tugitwalayo naye ekiseera ekyo kyonna ne tugezaako okugoberera nga tebikomawo kakati juzi mu February ndoole nedda mu 27 March ne batwandiikira ebbaluwa nga batunnyonnyola nti waliwo obutakkaanya wakati wa gavumenti ne Kabaka ne Buganda Land Board, sorry, si Kabaka naye ne Buganda Land Board ku ttaka lino ne batugamba tebasobola kutuwa taito olw'ensonga eyo. Sebo byebyo byensobola okwogera naye bwe mbanga nina kyendeseeyo munanga ayinza okwogera. Mobilizer, community builder, development worker. Njagala nnyo abantu bakulaakulane. Bwe twasanga abavubuka nga balina kye bakola wano twagamba mugende mu maaso mukole ne tusanga abantu nga baanika wano mu Kenya ne tugamba temubatyako ssente mubaleke baanike ebintu byabwe ng'ekigendererwa kyaffe tukule ffenna awamu obeere bulungi naffe tubeere bulungi buli omu abeere ng'alina emirembe gye era bwe tutyo bwe tubadde ssebo honorable minister tukabe tufunye ate omu ku batuuze nga yeeyagadde yekka avuganya buli omu onoonya ensonga watandikira tokitegeera ne twagala tuyambibwe batuwandikira ebibaluwa ne tubiginowalenga nga bwe biba nga birinamu essira bajja bitutuusaako mu ngeri entuufu kati awo we tuyimiridde ssebo honorable minister era tulina essuubi lingi nnyo mu meeting eno olwaleero tujja kufunamu kye tufunamu. Gamba munnange waliwo wano omuntu atemye emiti era negenda waliwo ka police post ne mugamba nti kale aleeta ebipapula byonna ffe tuleeta ebyaffe. Minisita kyesikunyonnyodde ssebo ffe twagula nga tumanyi nti ekifo kino kya Kabaka era bwe twajja wano twajja ne Ssekiboobo twamugye mukono kubanga bwe twatuuka wano nga bagamba nti naye baatugambye waliwo abantu
sirina ngeri bwenkyogeramu bulungi naye nga waliwo trades ze bataagala kuguza, so ne tujja ne Ssekiboobo n'abagamba nti nedda mundage risiti zammwe ezabusuulu, era ne bazibalaga ne bazijjayo ne bazitulaga, so ne tugula nga kuliko abaami ba Kabaka bonna nga kwebala, era ng'ekyapa kyaffe kirina nga endagaano yaffe n'abaami ba Kabaka baaliwo, abaana ab'omugenzi Mutanda, abaana 7 bonna basayininga okujjako omwana omu yekka mu kiseera ekyo yali ali Juba, ye mwana omu yekka atasayininga naye nga tewaliwo nkaayana naye abalala bonna basayininga. Namwandu yaliwo, LC abakiise ba LC okuva ku chairman ku vice ow'ekiseera ekyo ku defense secretary bonna ow'abakyala bonna baaliwo era bonna ne basayininga. Naye discrimination mwekize tugikole. Minisita yazze wano okutusomesa tumenye tuba tutakola ki. Okusimba aligwe kitizaaliza bwana wano bakola ki. Bazanya mpira tuba mu kutegeka mpira ku nguluddewo nnyo. Kati akali yandeeta ku okulata ate kulembe. Ani gwe nali musawa ni komukolo. So balubega obamanyi. Bange nekubira ndulu mu kkooti enkulu nga chairman anemesezza ate ow'ekyalo n'ono wa Kabaka yampa ebbaluwa ezi ayagala kunnemesa ng'omubi ne bannange bano. Bannange basajja ba Kabaka nakukola ki? Munzite. Okay. Kale wota abantu babe bulungi kati galinamu. Barasi kuno bantabudde Abakabaka ne Barasi badidde ebyobufuzi babirese ku bibanja byaffe. Kati bwe mbabuuza muzeeyi ono ayagula awo ekibanja ekyo erisa amumanyi, mpamulobera mumanyi, agambye nti Mutanda yaziika omu kituufu kitiibwa. Kibuuze mmwe muli bannamateeka mwajja okutuyamba kituufu kyayogedde atwale wandage Mutanda wange nange mulage taatange bamuziika mu nnyama. Siriwo bweru wengambira bamukene mwenna mubeere wano obubi bwange mukubireze ebidaayo mu ngalo. Abaana bano bonna nga baleeta ne yunifoomu kutuno bano bakanaabira nga toyogera bakubidde mu ngalo. Ssaabasajja busuulu mpeza 40 ng'owanu Kabaka nakati busuulu nga Namalere yasolooza yasooka Kasambwa okufuna ano nga Namalere tannafuna bwami nga taata we gwe bayita Kikwata nga yali ku bufuzi, aladdako bamuyita Muzeeyi Kasula Mpaali Gamala ye baamiza okufuna wano yavaako n'alekera Kayiira. Abantu balowooza nti ffe tunyigiriza abantu naye mu butuufu waliwo abantu be batunyi. Ensonga yaffe ogitunulemu kubanga nkunnyonnyodde nti ku musaala gwaffe omutono twateekenga looni ne tumala emyaka 5. Kale nkubireeko famire ya Kaija mu ngalo kuba nabo ensonga ekisaawe nebakwatako kuba nabo batuuze wano wennyini. Eno yonna yali rizaavu. Akatuuti kali akali emmanga awo ak'olwazi awo nga mwakkiridde awo edda bakitafu kwe bayanikanga engoye naye ng'ate amazzi bagajjako wansi awo katono. Kale bannange abavubuka b'ekigugo mbasaba n'obuwombeefu Vamos
okiralifayinga bulungi n'omanya tiddala gw'oli wa kibanja era you are certain ow'ekibanja oteeka okuba nga you were what in possession for 12 years and constitution yakusanga oliko 12 years obanga nga wabeerangako okusinziira ku busuulwa nivujolo nga kyajjajja ne jjajja oyinza okuba nga wakabaako emyaka 3 oba 2 naye osikidde kyajjajjaawo kiba kibanja kyo oba oguze kwoyo abaddeko nga wa kibanja era kiba kibanja kyo kwegamba ow'ekibanja bwe ow'ekibanja as defined oba oli ku kibanja kya mayiro oba oli kibanja kya liizi oba oli ku kibanja kya freehold. That is very clear. Kabuni ujeo ayonoona erinnya lyo ekyo kiri very clear era tubaganyi tetwagalayo ajja wano nga yeeyita nti no ndi mutongole noonya wano wa Ssaabataka Ssaabasajja asiimye temumuleetamu ebibye gyebiri era tebikwatibwako era bijja kukolebwa a statutory private company cannot be a successor in title to a constitutional statutory body. Kakati bannange ab'ebibanja muddeeyo mu bibanja byammwe ababagoba bakwatibwe ababasalako muddeeyo ku byammwe bibasalibwako mutuule entende district commissioner abantu bawe full authority full security okweyagala ebibanja byammwe ebintu byonna mbiwandiise sooka enyogedde mu bbanga enyiza ogibawa byange biri mu mutwe kakati akazinda ndooza kazaayo kyemanyiseko babawa ekyapa n'ekyapa tebanaba kibawa kyokka kali bakwe etteeka ligamba nti kikyo kiri kye yali asazeeko yali akibbye kati akomeewo ekyo kye yali abbye ate etteeka ligamba nti bw'ozimba oba n'osimba kye tuyita fixture ku ttaka eritali liryo ebyo byonna by'ozimbyeko byonna by'otaddeko biba by'oyo nannyini ttaka. Mu Luzungu tugamba nti obanga fixture eri ku surface oba egenda to the center of the earth or rising to the sky byonna bya ttaka byonna bya nannyini. Kwegamba abatutte nga balowooza nti batutte bagize eki bazimbye ga gurofa kakati sebo ng'oyita mu mateeka ojja kutwala gurofa eyo yazimbira ggwe oba asimbyeko mwanyi yasimbira ggwe oba yagira ki yakolera ggwe kubanga yakola etteeka bwe ligambye bannange. Kakati clarification ngambye nti ow'ekibanja